awo n'omwala guno gwennyini gulina okukuutibwanga buli lunaku. Naye twebaza abasirikale baffe n'abantu baffe be tutambudde nabo abakulira security Uganda Police, UPDF, FPU, Office ya RDC okulaba nga bazze ne bakiliininga mu byennyanja wabadde awacafu okufa obufi ne mu nkoka awacafu okufa obufi. Embeera eno management y'akatale saagaleddemu kugitunulira ng'efaanana bweti. Yes, afande abakubiriza okukola emirimu gyabwe bave mu ofiisi, emirimu gyabwe giri mu bantu, bave mu ofiisi bajje mu bantu basobole okubuulira abantu bano ki ekyokukola buli lunaku. Tetusobola kulaba nga abantu baffe babeera n'ebyokulya nga babijja mu bifo ebikyafu ebifaanana bweti. Kulwanyisa mpox ate tugenda kufuna dysentery. This is too much. This is too much. Tuleme kulowooza byakufuna naye tukolere abantu baffe ekintu kye tulina eno this service wano wafaanana bwe wati ate nga wano waliwo omudaala gw'emmere. Ne mutandika otugambe era baatota oyo omukazi twali tumwagala naye yaganira ku kiyero. Yes, nze ntunula wali omuntu alina ekyokukamwa. Nze omuntu ataliiko kyakukamwa simutunuulira. Nze omuntu yenna aliko ekimunuunwamu gye ŋŋenda. Ate mmwe lwe mulimanya nti n'abo ababalimba eri gye bajja ssente mulizuukuka. Kubanga sincerely speaking nange mbayombesa nsaasira. Kubanga ngambye abaana b'ebyennyanja bakuute wansi w'emidaala naye nga neebuuza bwe banaakuuta amazzi gagenda kulagawa kubanga emyala si mikole. Serunjo gyangambye nti RDC kasasiro kw'oyombera wano mu Kinyaafa waggulu nga nange mulaba ava waggulu. Ani alina omujjawo? Abakulembeze. Abakulembeze ani abalonda? Mwe mubalonda. Ennonda gye mulonda yeebabeezesa mu buyonjo oba mu bucafu bwe bulimu. Ennonda gye mulonda yeebabeezesa mu nguudo embi, yeebabeezesa mu binnya. Kubanga bino ebintu wadde bakulonze n'oyitamu tokoma kukulayira. Wabula ogenda gye bateeseza mu ba-commissioners gye bategekera emirimu. Mu ba-directors n'oteekayo okusaba kwo. Ogenda okujja ku floor ya parliament nga biri byaggwa dda mu ffumbiro. Sizze wano kubasaba kalulu. Nzize wano kubategeeza nti ekiseera kituuse muve mu mbeera gye tulimu. Tugendeko mu mbeera endala. Twagalako mukonaanyirira nze ne bwe siba mubaka wa parliament nga mukonaanyirira I don't care. Njagala kuvugira kamutoka kange ka mipiira ebiri ku luguudo olutaliimu binnya. Mazima. Njagala okulabako mukono ataliimu jaamu akuta olwaleero. Naye buli kye tuleeta ne mulwana yingira Lugazi Njeru municipality Lugazi municipal otandikirawo okulaba amataala ku kkubo. Agaffe mukono ani yagabbako. Kati olwaleero lwatalehe sita twayise buli muntu baliwa ababalumirirwa. Obwavu lwoya lwa mu nnyindo buli muntu alwejja yekka. Obwavu lwoya lwa mu ki? Buli muntu alwejja yekka. Bwe munaayagala okulowooza nti mugenda kulonda be mugenda okusabiriza abantu baabakoowa dda. Kyova olaba ne bwe mukuba amasimu gammwe tebagakwata. Babakozesa nga toilet paper. Ekiseera kituuka ne muba n'omugaso bwe guggwa baba tebakyabeetaaga. Twagala okulaba ku bibuga ebikula. Abamu mugamba nti His Excellency the President is the problem. Why? Abalala nga batuyiseeko ne tulaba nga bafunamu. Kyekiseera mutandika okuba ne gaalubindi eziraba ewala. Luli nabibagambanga nga mugamba asaba kalulu tetujja muwa kubanga tali tested. Kati sikasaba. Nsaba ka mukama wange President yekka. Ako ke kokka ke nsaba. Nze sisaba kalulu. Nze ndi RDC President bayagala okuntuma ekoboko nga ngenda. Nze nkuba kasepikike mpuja kasepikike. Ng'abantu bafuna bye baagala. Kati na wano tuwujja kasepikike mufuna akaki? Akatale. Tuwujja kasepikike mufune enguudo already ziri allocated. Ate abantu ne bakuba enkiiko nti teri nguudo. Kati bano bye bakola biki? Bw'okuba obutwala abantu mu makuluzi. Wano batandise abakodrosi okola oluguudo okuva ku Bishop Theological College ku church. Abo bakola kakubo kagenda ku Luzzi.
entawo bakola ako kagenda wani sigamwe ate mbabuulira ne bwe muli wagira ne bwe mutali wagira ne bwe bali bakola oluguudo nga bakola lwa leptong oba nga bakola kwaniya mwe musasula omusolo gw'okukola oluguudo ekwaniya musasula okukola oluguudo lw'ekoboko musasula omusolo ogukola oluguudo erupungiri musasula omusolo ogukola oluguudo epalisa kati kiri gye muli mw'okusasuliranga bannammwe mwenga muli mu byabufuzi ebitakola ki omwana oli kyavudde abagamba nti mujje politics mu development mwana muto si wammwe akyogedde deputy wange wa Mukono municipal si wammwe ewaabwe entuŋŋamu naye abalabye nga temukulaakulana olw'ebyobufuzi ebitakola ki ebitaggwa kino kyekiseera kye tulina okulwana abaliddawo mu biseera eby'omu maaso bafune emiki emirembe nze tekiŋŋaana kubanga siwagira naye nga njogera abantu kye balina okufuna kubanga akaluluko kali mu mutima gwo tulese ssente za PDM muli mu kuzibba abagaba ssente za PDM najja ne ekibuga kisigala nga kiyonjo akatale nga kayonjo kubanga emmere tesanyusizza n'omuziro omukulu era abasirikale abasazeewo okutyona kubaire okulaga bino tubeebaza era tusaba tawuni kiraaka meeya mujje wano olabe nga ekizibu ekiri wano nga kiviirawo ddala abantu bafe babeere mu kifo ekiyonjo ekifo nga basobola obutalwalira basobole okukola kubanga bawempoza bo omulimu gwabwe okujja kukola omulimu okuteekateeka gwa market master nagwaba bamulanyizibwa ku byobulamu mu kitundu kino so tubagaba bulijjo muno wano twagala okuba nga kasiro wa kibuga Mukono yenna sekitale kalokoka ng'ayonjebwa bulungi ng'ayoolebwa ng'agenda e Katikkolo abantu tubagamba ekasasiro alina okuva ku bantu kukiba kisoboka ku bwereere naye wabwoba basobola ssente zibeere ssente ezisemberayo ddala omuntu omunaku zasobola okwafoodinga kubanga buli muntu ava ku kasasiro oga n'omukika n'omwavu so nsaba wa meya w'ekibuga weekolemu omulimu ne banno ne ttiimu yo olabe ng'abantu bawatu mu kifo mu Kame Valley babeera mu environment enyuma environment ey'obulamu bakola emirimu gyange kati balwadde kitera kubeerawo bweti naye ekizibu kye tusanga nti babaawo embeera ey'okuba nti emmoloka zirwawo okukira kasasiro ono ate nga kasasiro agunda alimu omusaayi alimu kabimba w'enkoko kitegeeza nti emmotoka bwerwawo era envugi ziteekeddwa okuba nga zijja nolwekyo si buzibu bwa katale si buzibu bw'abantu bonna naye kizibu bwa Sita ekyagenda maaso tuli mu wiiki ya Sita Bishop Lwandasa nabakwatibwako ensonga eno kulamusiza Bishop Lwandasa bagireetenga mangu okulaba nga katale chairman mu Central Division tukatuliza nnyo abantu bano kubanga batembunyuzi naye obuzibu tusanga ng'omanyi abantu baffe aba bulijjo omugambo okukola ekintu kakitezeeta kuzaatya neyekwasanga waawo omusolo bateekeddwa okuba nga bajjayo ebintu bino mu bwangu naye nga fulumya ssente z'okuteeka ate mu kintu kyalageko omusolo kimukaluubiriza bano abaliraanye wano tugenda kulaba engeri gye tuyinza okubakyusa buno okubasembezaako eri n'okubiriza abantu b'enkulaba nga twongeramu amaanyi okuba mu kasasiro waffe tavaamu mbunye bweziti abantu b'enkoko tugenda kwogera nabo abalyanyawo tugenda kwogera nabo okulaba nga kasasiro ono tumufunira amagera ab'omunkoko mwategeezezza ani nti emmotoka tezza kubanga gwe mukulembeze wa department wategeezezza ani nti emmotoka tezza olaba tetusobola kutuuka ku point nga tulina envugunyu nategeeza nti omuntu zebasinga namba ofiisi zizigule emphasis nzigule wetuli naye tetusobola kutuula wiiki emu wiiki bbiri wiiki ssatu netugenda kufuna envunyu
bange byettekale buli tusatu teziwera ebisaaniko bye babijjawo mu wiiki emu naye nga naye womanyi nti ekintu ekigenzeemu omusaayi kyanguwa okwonooneka okugunda naye office lwaki temukozesa offices eziriwo okubayamba batuyonyiza mukama wange kubanga bw'osirika n'otuula kitegeeza oli comfortable kiba kitegeeza gwe tolina bwetaavu kitegeeza gwe tebikuluma mwabimanyiira ate nga tugamba tulina Ebola essaawa zino Ebola esobola okuvako mukama wange ensonga eyo ngenda gitwasa n'abakunsonyi kubanga ekituufu nange nagenda okugendako nga okugenda ku buyinza buno ng'era waliwo ewakyo nkozi tetwakyusaamu nga ffe tugula eddagala ly'okulwanga mu buko eyo ne bifa singa musanzewo bingi naye tugula eddagala ebituliwo mu bibuko ebyo ne biba nga titubeerawo bingi kino tekirina okuddamu imagine tetwandize wano leero kubanga bino tubisanze nga tuze ku kiriininga tugamba Ebola tuli wano tuli ba custodian b'Ebola era etusaasidde busaasizi kubanga n'abantu baffe bennyini tubeetaaga okubanga balamu naye nga bakola mu kifo ekigenda obasiga okukola olw'ensonga enze najja sowooza management y'akatale efeenya okubanga ebeera n'abakulembeze ba division oba municipal kubanga emmotoka buli lunaku lumu bbiri okuja n'ejjamu okukyafu naye ng'embeera yenyamiza embeera eno nga mu abakulembeze mulowooza esaanye ekwatibwa etya okulaba ng'ekwebwako nze ndimu ennyamivu nnyo olwakyendabye olwaleero naye ekyo kyonna nze nkitwala ku incompetence y'abakulembeze be tulina abakulembeze ba political leaders abakulembeze ab'eku kifo ky'akatale kuba coordination ekoze eki eraakinga bw'ebanga municipal eyina emmotoka nga division yevunaanyizibwa ku kulongoosa ekitundu kati gwe chairman wa division kiki ekiggaana okugenda otuule ensonga eno ey'obuyonjo bannamukono mwenna mbeebaza abakolera mu katale kano n'olukiiko lwonna lwa mukono central division mukono municipality waliwo kye tulabye wano ekitali kirungi kye tusanze abantu baffe midaala gyaffe bantu bayonjo era nga bulijjo bwe babeera naye waliwo ekifo kye tusanze nga si kirungi nga bwe mukirabye nammwe mwenna bannange kino kyekivaako endwadde mpox n'endwadde endala zonna abantu baffe ne kitwala ne kibajjako ssente ate zibabadde bakoze ssente omuntu z'abadde akoze ate zonna ne ziggwera mu bujjanjabi so nga bandibadde kati baguze amapoloti bazimbye amayumba tuli mu kiseera kyakuzzaayo baana mu masomero abantu banoonya ssente tebasobola zifuna ate ng'abaana balwadde ate omwami mulwadde omukazi mulwadde twagala ab'ebyobulamu kino mukyongeremu amaanyi muyiteeyite mu bantu bano kyembasaba ekyokulaba nga bw'oli ku ntebe eyo abantu baffe bongeremu amaanyi bo bennyini abakolera mu kifo kino bongeremu obuyonjo bujja kutukola bulungi naye tukwebaza nnyo olw'okukulembera abantu baffe n'okubabudaabuda kamunooyi twababuulira dda buli kintu ogumusaayi byoya kiringa ebimotoka ebyenda by'empuuta tosobola biteeka mu kutiya nnaku bbeka nekugenda wona efula nti olongoosa ate wobikuŋŋaanyiza waba wabi kati kasitoma gwagize n'obiraba olwaliwo RDC wabirabye ambuuza ebaano ngende bwadde mulegenda mumulemu okuva kitegeeza emmotoka erina okujja luvannyuma lwa nnaku mmeka ebivaamu ebyo ne tugenda bafe kati tubasaba nako tubagamba nti bwe kiba kisoboka batufe tukolemu omulimu bafe emmotoka fe tujja kwesolozanga mulimu gwabwe yasibasijja 10,000 emmotoka ekole ki naye tebaagala management ya kanso bali sapozi tuwa emmotoka buli